Omusaayi olwaleero taata okwogera ebigambo ebirungi okusinga ogwa Aberi tukusaba Katonda waffe otunaaze otutukuze Mukama amabala agabadde emitima gyaffe ayi taata gaveewo Katonda wange Taffe taata omulungi omwesigwa twagala okwebaza kubanga oli mukulu tukwebaza kubanga oli wakisa obadde naffe Mukama kuva ku lubereberye okutuuka n'olwaleero oli naffe. Pawulo yayogera mu Bafiripi n'agamba nti oyo yatandika omulimu mulungi muffe mwetegefu okugumaliriza. Kitange twagala okwebaza kubanga bw'otandika omulimu era ogumaliriza. Oli mukulu era oli w'amaanyi terina omwakwenkana kukuddiza ekitiibwa n'ettendo mu linnya lya Yesu. Nteeka abantu bano bonna mu mikono gyo ayekegatta ku channel eno n'oyo ayakatusangako n'oyo yatwegattako edda Mukama bonna mbayimusa mu mikono gyo basisinkane Mukama. Waliwo alina okusaba kwe kuddemu, waliwo alina ekibuuzo kiddemu Mukama baako kyokola ku bulamu bw'omuntu oyo omwezi guno nga tegunaba kugenda waliwo alina kyayagala leka kimubeeko leka kituukirire mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Bwe kityo nno nate ekigambo kino kye tugenda okugabanako topiki zino ze tutandika tuziteeka mu mikono gyo Mukama omwesigwa baako kyokola mu bulamu bw'abantu okuyita mu bigambo bino bye tusomesa bye tuyigiriza mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Weebale ssebo weewale Katonda waffe. Amen. Njagala okubaniriza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abali okumpi n'ewala abali mu mawanga ag'enjawulo mbalamusizaako nnyo mwenna amanya nnyinza obutasobola gamalayo naye nga nzikiriza nti Mukama abakoze bulungi obutagambika. Amaloboozi g'owuliriza mu luyimba olwo emabega Musumba Moyizi wali ku Prayer Gate Worship Center. Mukama yeebazibwe nnyo nkwaniriza nnyo gwampuliriza Musumba Moyizi kutumiddeko nnyo mukwano gwange. Mukama yeebazibwe olw'obuweereza obwo abooluganda batulamusize mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Musumba Moyizi lya Busega veri wa Musumba Kiganda Bishop Dr. balamusizaako nnyo mwenna. Tulina abooluganda wano abava mu buweereza obw'enjawulo abali wa ni Mutundwe Rudda wa yonna wa Robert Kayanja bangi nnyo gye muveeyo mu baweereza ba Mukama. Njagala bagamba nti Mukama mwesigwa gwe tuli naffe okuweereza eri obulamu bwo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Ate ne bano abali ku family empya eri ku WhatsApp eya Just Gospel YouTube family nga muli eyo namwe mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Oluganda bagenda mu maaso n'okuwanyisa obujulizi Mukama byakoze mu bulamu bwabwe ne byebayize y'ensonga neeri eyo mu linnya lya Yesu. Naawe wandyagadde otwegattako omukisa weeguli mu linnya lya Yesu Kristo ogabana naffe obujulizi Mukama byakoze mu bulamu bwo kyoyize mu wiiki kuyita ku YouTube channel eno ogabaneko naffe. Mukama ajja kuwa omukisa. Nja kuterawo linki wansi awo mu linnya lya Yesu. Tuli mu kutunulira The Prodigal Son. Prodigal Son oyinza okuba wali okiwuliddeko nkimanyi wakiwulirako oyinza okuba oba nga tokiwulirangako kitegeeza ki? Yeebazibwe Mukama. Kati no ngenda kusaba okwate ekalaamu okwate olupapula kijja kukola bulungi nnyo ng'olina ekitabo. Muweereza Mukama Leonard Lwanyaga waniriza nnyo era nkulamusizaako nnyo ne producer waffe Mukama kikubalire. Prodigal Son. Before nga tetunaba kulaba ekigambo ekiyitibwa Prodigal Son njaga tutunuulire ekigambo ekiyitibwa prodigal. PRODIGAL
DAL. Mukama yebazibwe nnyo. Prodigal. Prodigal kitegeeza ki? Nga tetunaba kulengera prodigal son. Prodigal kitegeeza ki? Kama yebazibwe nnyo. Prodigal kitegeeza omuntu asaasaanya. Gwe mwandiise big spender. Gwe mwayise omuntu aterekereza. Buli kamu ayagala akakwateko, buli kamu ayagala akalyeko. Ewagenda 10 ayagala ateekewo 2, ewagenda 1,000 ayagala ateekewo 2,000. Big spender. Spending money ng'okozesa resources zonna z'olina. Really, nga tewali akukwata ku mukono, tewali akugambako, recklessly, nga tewali na kwegendereza wadde. In other words, you become a wasteful. You become extravagant. N'okozesa kyonna ky'olina ekikwatagana n'ensimbi. Bwe kuba kulya buli kamu oyagala okalya, kuba kusaasaanya. Kama yebazibwe nnyo. Bannaffe ate eri bo ne bagamba nti party after party. After party after party. Amina. Party after party. So, ova wano dda wali, va muno dda muno, va muno dda muno, ozungo deno deno. You become wasteful. Otuuka nga toyina kugamba nga osaasaanya busaasaanya. Kino kiri regarding with money, with the resources. Ogalabanja buli kimu wekikwatagana ne ku ssente. So that is prodigal. You are prodigal. You are extravagant. Kama favors nnyo. Naye nga omwana ono yali tayitibwa prodigal son. Abamu baali batugamba nti erinnya lye ye prodigal son. Nedda. Tayitibwa prodigal son. Kama ibazibwe nnyo. So ekintu ekyo bwe kityo bwe kiri. Omuntu nga asaasaanya nnyo. Ndi mukukolera introduction ya prodigal son. Pala beno gye tugenda okulaba Mukama waffe Kristo bwe yali ayanjula abantu bano abaali mu Luka 15 yalina ensonga ze yali abanjulira. So ze tugenda okubanga tutunulira yali abawa kye bayita parables. Yali ababuulira, yali ayogera nabo naye ng'ayita mu ngero. Ennyiriri ezo Luka 15 omuli prodigal son yali teyayogera ku prodigal son yeka, yayogera prodigal zaali 3. Kama ibazibwe yayogera parables zaali 3. Parables zaali 3. Kama ibazibwe nnyo. Omwali parable eya lost sheep, endiga emu yabula, omusumba n'agenda n'anoonya endiga ey'emu n'aleka 99 n'anoonya emu eyabula. Kama ibazibwe. Mu lunyiriri olwo lwe lumu, parables ze zimu. Kama Yesu Kristo n'ayogera ku mukyala yabuza koini ey'ensimbi, n'aleka zino zonna n'agenda n'anoonya endala eyabuze. Bwe yagiraba n'asanyuka nnyo n'ayita ne banne. Then parable ey'okusatu ye parable of the lost son. Amina. Eri lost son. Naye parable teyitibwa prodigal son. Bwenjagala tutereezeemu awo. Parable teriyo parable gye bayita prodigal son. Era ndowooza ne mu Bible oyinza obutakinoonyaawo kukiraba. In fact, parable zino oba eno yennyini gye tuliko strictly ojja gisanga mu kitabu kya Luka yekka. Luka ateeka okuba nga yakomentinga ku kintu ekyo, ye yalaba, ye yaliwo, ye yawandiika. Ndowooza ba Matayo ne ba Yokaana olwo tebaaliwo. Let me say that. Kubanga yekka yatuwa account eya prodigal son. Kama ibazibwe nnyo. So zonna parables 3 bw'oba ozeegendereza zirina ekifaananyi kye zituwa.
zituwa obubuze, lost. Yebazibwe Mukama. Ayali alina endiga emu n'ebula n'aleka 99, yali alina 100 n'aleka emu ebuze n'agigoberera aginoonye, zino 99 n'azireka emabega. Kama yebazibwe nnyo. Then tulaba ne parable of the lost son ne lost coin. Byonna obigatta awamu birina ekifaananyi kye bituwa. Lost eyabula, endiga eyabula, omwana eyabula, ne tubeera ne coin eyabula. Byonna bisatu bwobigatta birina message gye bituwa. Naye byonna tugenda kutunuulirako parable eyokusatu eya prodigal son. Amina. Amina. Kakati bw'otunuulira parables ezo nga tumaze okukitegeera nti zonna zoogera ku kubula, zonna ziconnectinga ku kintu kimu. The lost, the lost, the lost and the lost. Mukama yebazibwe nnyo. Kakati bw'otunuulira Luka 15 olunyiriri lwa 11, Yesu ayina embeera gye yannyonnyola, ayina embeera gy'atulaga omwana eyabula, omwana ataasobola kulinda kitaawe amuwe ku by'obugagga. Teyalinda kitaawe kumuwa bya bugagga, wabula omwana n'asaba kitaawe inheritance wadde nga kitaawe yali akyali mulamu. Mu society y'Abajju, Abayudaaya, omwana aweebwa eby'obugagga oba eby'obusika ne babimukwasa nga kitaawe amaze kufa. N'ewaffe bwe guli, wabeerawo amateeka agali gaadinga n'ebyo eby'obusika etwandiise inheritance, era birina engeri gye byagabanyizibwangamu. Omukulu ayina bye yaweebwanga, n'omuto ayina bye yaweebwanga bassebo ne bannyabo. Tuli mukola kwanjula. Kati omukulu yaweebwanga 2:3, eŋŋamba nti yaweebwanga ddabo. Omuto bwe yaweebwanga 10, omukulu yaweebwanga 2. Baamekinganga sure nti omukulu afuna ddabo. Tuli ffenna. Omuto yafunanga kitono, omukulu yafunanga ekingi. Kati prodigal son ono asaba kitaawe ebibye, ayagala kugenda. Kamaffe yebazibwe nnyo. Ayagala kuvaawo kugenda. Nja kukolera kwanjula. Luka 15 agoberera nkulamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Luka 15:11 n'agamba nti waaliwo omuntu eyalina batabani be 2. Yesu yayogera ebigambo bino. Omuto n'agamba kitaawe nti kitange mpa omugabo gw'ebintu oguŋŋwanidde. Kale n'abagabanyiza ebintu eby'obulamu bwe. Omwana yasaba kitaawe ebintu. Yamugamba mpa ebyange. Mpa. Kama yebazibwe nnyo. Kati Mukama waffe Kristo atugeresa olugero luno, atuwa parable eno ku mwana ono eyasaba kitaawe ebintu.
weewaawo kitaawe nga yali akyali mulamu ye yamusaba inheritance, yamugamba nti bimpe byange, mpa omugabo gwange nze ng'okyaliwo, mpa nga tonnaba kufa, bimpe. Njagala tusiriikiriremu, naawe osiriikiriremu. Omwana wo singa ajja n'akusaba ebyobusika ng'okyali mulamu, ng'okyassa, tonnafa, n'agamba taata mpa eddaame, tujja n'agamba taata mpa eddaame, mpa ebyange bingabanyizeemu ng'okyali mulamu, simanyi bigenda kuddako, simanyi biyinza kujja, bw'otabimpa ebyange ng'okyali mulamu, bakkojja bagenda kujja, bassenga bagenda kujja bajja bitujjako, ebyange bimpe ng'obudde bukyali. Era Bayibuli tusomesa mu Lunyolo 13 ya oluvannyuma lw'ennaku si nnyingi, omwana oyo omuto n'akuŋŋaanya ebibye byonna, n'atambula n'agenda mu nsi ey'ewala, n'asaasaanyiza eyo ebintu bye mu mpisa embi. Tujja kujjawo omwana ono asaba kitaawe ebintu. Ne mazima bataata bameka abandigumiikiriza embeera efaanaganako bwetyo. Taata teyali mubi, n'akwata ebintu n'abimuteeka mu ngalo ze, n'amusiibula n'agenda. Bayibuli tulaga nti omwana ono n'agenda mu nsi ey'ewala, n'asaasaanyiza eyo byonna bye yaweebwa, yakuŋŋaanya ebibye byonna. Bayibuli etugamba n'agenda mu nsi ey'ewala. Mukama yebazibwe nnyo. Era etwongerako netulaga nti yabisaasaanyiza mu mpisa embi. Awo nno nawo tujja kujjawo nkyakukolera okwanjula. Pasitadde n'empya gye tugenda okukola, the prodigal son. Nkujjukiza nti erinnya lye teyali prodigal son. Ekimuyisa prodigal son, ekigambo kitibwa prodigal, kitegeeza okusaasaanya ng'okozesa ensimbi n'ozisaasaanya mu bungi, gamba ng'otofaayo ebyenkya byankya, sala omuziki wamma, olw'enkya lwankya, olw'enkya lwefeeko, kanzirye abaana balikola ezaabwe, kanziwuute mu ssupu, kanzisaasaanye, emmeeza kaziddugale, ebyenkya simanyi. So n'olw'ensonga efaanaganako bwetyo, omwana ono bw'ati bwe yali. Ekyo ekiyitibwa the prodigal son. Omwana yali omusaasaanya. Ekitegeeza omwana eyazaawa. Mukama yeebazibwe nnyo. Yagenda mu exile, yawaŋŋanguka. Omwana yazaawa, yave wa kitaawe ng'asiibudde bubi, ng'agenze n'omululu, ng'agenze n'omulugube, ng'agenze n'effujjo lyonna, asaasaanye ebibye. N'agenda mu exile. Bayibuli etugamba n'agenda mu nsi ey'ewala. Kamaffe ebazibwe nnyo. Ndowoozaamu nti teri muntu ayinza kukkiriza mbeera efaanaganako bwetyo. Abeere nze omwana n'abinsaba nga nkyali mulamu. Kiki kyembeera ndowooza? Muli nkubamu akafaananyi nga yamugamba nti ebyange bimpe kati. Mbyagala kati taata. Ebyange bimpe. Y'omwana gwe mpulira. Y'omwana yakwata ebibye ebyamuweebwa kitaawe n'adduka nabyo. Abazadde mwali mulabye omwana n'akaaba ng'ayagala mata n'ogamuwa.
bw'omala okugamuwa n'omugamba nti kale nange mpaako n'akweka emabega oba abadde alya paani gwamugulidde n'omumuwa naye n'omugamba nti nange mpaako ndyeko n'ateeka omukono emabega n'agamba sijja n'omwegayirira n'akusunirako katono. Abaana abo mubamanyi nti gye bali. Kati omwana oyo aba atandise okulaga nti munda mu ye mulimu omwoyo ogwo omubi ogwa prodigal. Ayagala yekkuse, ayagala ye abeere ye. Kino kyange, mpe ekyange nze, mpe ekyange. This is the prodigal son. Kitutwala mu kunzijukiza Abayisirayiri. Mujjukira abaana ba Isirayiri. Kati nina ekifaananyi kyenfuna. Omwana ono ateeka okuba yali alina influence y'abo abamuli emabega nga balinga abamugamba taata mugamba abikuwe jangu eno musabe sente za pate ojje tukuba omuziki. Kimpulikikira ng'omwana ono alina gye yajja idea eyo okudduka agende n'ebya kitabe bye yali amusabye. Baali abaana babiri, omu teyagenda naye n'omu yakwata ebibye n'adduka n'agenda nabyo, wadde nga n'omukulu mu budde obwo tebaabimuwa ebibye, yasigala agumiikiriza nga waali, naye n'omuto yadduka nabyo. Kati waliwo olunyiriri luli eyo mu kubala. Isirayiri bwe yali eva mu Misiri yajja n'abasenze, erina abantu abayingiramu mu lukalala mu layini eyo. Isirayiri ng'eva mu Misiri, ampuliriza, bwe baali batambula balina abantu be bajja nabo, balina ba intruders abajja nabo mu lugendo olwo. Isirayiri teyava yokka mu buddu, erina abasenze abajja nayo. Waliwo abantu abayingira mu Isirayiri mu baana abo ne bajja nabo. Mu kujja nabo wakati mu lugendo abantu ne beemulugunya. Bwe beemulugunya maaso ga Musa n'abaana ba Isirayiri ne batandika okwemulugunya. Era njagala kutegeeza mukwano gwange ampuliriza ali ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel ayakatwegattako nkulamusizaako nnyo, nkwaniriza kujjukiza nti okusubscribe nga tekimala, naye okwata ekitabo n'owandiika by'oyize, ekyo kijja kukola amakulu. Olw'ensonga onaabeereeyo nga weebase ojja kubikulako omuntu kuva akujjukiza ebintu bino. Amina nnyo. Ku bikululwa 11 olunya olusooka abantu ne beemulugunyiza Mukama olw'ebizibu ebyabatuukako. Mukama n'abawulira, obusungu bwe ne bubuukuuka, omuliro gwa Mukama ne gwaka mu bo ne gwokya ebintu. Ekikomerere yayo mu lusiisira. Luganda luzibu. Kama ibazwe. Waliwo abantu abeemulugunya mu maaso ga Mukama. Bano si baana ba Isirayiri, bantu buntu. Isirayiri eri introduced mu ngeri ya njawulo. Bayitibwa baana ba Isirayiri, bantu ba Mukama, abo baana ba Mukama. Nkuterezemu luno olunyiriri olw'okubala 11 abantu ne beemulugunya mu maaso ga Mukama olw'ebizibu ebyabatuukako abo. Njagadde nkujjukize abo tebaali ba Isirayiri. Obusungu bwa Mukama ne bubuukuuka ku bo. Tuli ffenna tebaali baana ba Isirayiri abo.
abaana ba Isirayiri baaliwo naye tebeemulugunya ku olwo. Abaali beemulugunya abantu bano abaava ne Isirayiri eri ewala mu buddu. Tugenda kujja wansi olunyira olwokubiri kubala 12 abantu ne bakaabirira Musa. Olaba bazzeemu era abantu ne bakaabirira Musa, ne Musa n'asaba Mukama, omuliro ne guzikira. Ekifo ekyo ne kituumibwa erinnya Tabbera kubanga omuliro gwakka. Omuliro gwa Mukama gwayakira mu bo. Mukama ffe ibazibwe nnyo. Kakati n'ekintu kye njagala okulaga, bw'osoma olunyiriri olwokuna, awo ekibiina ky'abannamawanga ekyali mu bo ne batandika okuwooya ennyo nga beegomba okulya ku nnyama, n'abaana ba Isirayiri nabo ne beemulugunya nga bagamba nti ani anaatuwa ennyama okulya. Wuliriza, tugende mpola. Kubala 11 waliwo abantu abeemulugunya mu maaso ga Mukama, n'Abayisirayiri nabo baaliwo ku lunaku olwo mu budde obwo. Tebeemulugunya. Bwe bamala okwemulugunya, omuliro gwa Mukama ne gukka, ne bakaabirira Musa. Musa n'agamba Mukama omuliro guddeyo, omuliro ne guddayo. Mu lunyiriro lwokuna, era ekibiina eky'abannamawanga ekyali mu bo ne batandika okuyoya ennyo nga beegomba okulya ku nnyama, n'abaana ba Isirayiri nabo ne beemulugunya nga bagamba nti ani anaatuwa ennyama okulya. Mpuliriza, ekirowoozo kya Isirayiri okwemulugunya okulya ennyama n'okusaba ennyama tekyava mu Bayisirayiri. Ekirowoozo kino kyava mu bannamawanga, kyava mu bano abantu abeemulugunya nti twagala kulya ku nnyama. Isirayiri bwe yawulira mu matu gaabwe, nayo n'egamba bwe tuba twagala okulya ku nnyama evaawa, ani anaagituwa? Twagala okulya akanyama akookye. Musa tukukutte tuwe ennyama. Ne batandika okukwata Musa amataayi, ayasika ekkanzu, ayasika engatto. Musa, twagala ennyama, tutwale ewa bukya ku mukinjaaji. Tuli ffenna ono omwana prodigal son, teeka okuba ekiroozo kino yakijjawa, ekyokupeeka kitaawe tuwe, mpa ebyange, mpa ebyange ŋŋende, mpa ebyange ŋŋende. Alina ekiroozo kino gye yakijja, kyavaawa? Kubanga ekiroozo kye yafuna tekyali kya bulungi, kyali kya bubi. Tuli ffenna agoberera Isirayiri okugamba Musa tuwe ennyama, twagala kulya ennyama, naffe tutandise okuyoya. Tekyali kirowoozo kya Isirayiri. Kino ekirowoozo kirina gye kyava. Oba nina gwe njogera naye, oba waliwo agoberera? Kankole ogwange. Kubala 11 olunya olusooka waliwo abantu abeemulugunya. Kubala 11 olunyiriro lwokuna waliwo ekibiina eky'abamawanga ekyali mu Bayisirayiri ekyatandika okuyoya ennyo nga kyagala nnyama, nga beegomba okulya ennyama. Naye nabo baali balina kugikaabirira Musa nga beekuusa ku Isirayiri. Baamanya nti ffe we tuneemulugunya Musa tajja tuwa nnyama eno. Katusemberere mu bano abaana Abayisirayiri kubanga be baggalanda. Isirayiri omubereberye wa Mukama. Ffe tuli bannamawanga, tebatuwaagala, tuli baana beebolereze.
tuva mu nsi ey'ewala tebajja kutuwa. Katugambe Musa ono, sorry, katwemulugunye ng'abaana bano bawulira. Bwe banaawulira nabo bajja kusaba Musa. Ayayaya, ani yali alabyeko ku baana ewaka nga mulinawo abaana abaggalanda naye nga mwagala kulya ku mugaati? Bwe muba mwagala okulya omugaati nga temusobola kusaba taata wammwe, muyita mu mwana ono omuto, oyagala mugaati? Wamma amatu yagala muta? Tuyagala mata wama n'ennyama? Nga nekyana nakyo kigamba njagala mata, njagala mugaati, dadi gaati. Naye ng'omwana oyo tayagala, in reality ne waliwo abamupushinze naye n'ayagala. Kati kyatuka ku Isirayiri nabo ne batandika okukaabirira Musa, twagala nnyama. Olunya olwokutaano kubala 15 ne batandika nno okukaaba, tujjukira ebyennyanja bye twaliranga obwereere mu Misiri, Musa ssebo, twalyanga wujju, twalya ensujju, galiki twamulyanga, n'obutungulu, katungulu cumu twamulyanga. Wano tetumulya ssebo Musa, mutuwe tumulye. Tuwe Musa, tuwe. Isirayiri yatandika okumala obudde ng'ebanja Musa ebyokulya, n'etandika okubala amabala eyali terina naye nga yagajjawa, yagajja mu baana babasenze, yagajja mu baana abantu. Tuwe Musa, twalyanga obutungulu, twalyanga wujju. Eno gy'otulese tugenda kufiirayo. Tuwe Musa, twagala kugenda. Olunyiro olw'omukaaga kubala 16, naye kaakano twetamiddwa, tetulina kyakulya kyonna kirala wabula emmaanu eno eyakka buli lunaku. Jjukira Mukama yali yabakisa emmaanu, yali yabawa emmaanu ng'ekka ne balya ng'eringa nkuba, ne balya. Kati bakulaga nti n'emmaanu bagikooye, baagala kirala. Bayibuli esomesa mu kubala 17 nti era emmaanu yalinganga obusigo obutono nga bweruyeru. Olw'omunaana lugamba kubala 18 abantu ne bagenda ne bagikuŋŋaanya ne bagisera ku mmengo oba nga bagisekulira mu binu, ne bagifumba mu ntamu, ne bagijjamu emigaati, n'okuwoma kwayo kwalinga okuwoma kw'emigaati egikisiddwa mu mafuta. Kama ibazibwe. Era omusulo bwe gwaggwanga mu lusiisira ekiro, n'emmaanu n'egwiranga wamu nagwo. Mukama yebazibwe nnyo. Bano abantu baafunanga emmaanu, baafunanga ebyokulya. Abayisirayiri bano baalyanga, ne baatuka ne beemulugunya maaso ga Musa ne bagamba, naffe twagala nnyama, naffe twagala kulya. We nnyama Musa, tugende tulye. Musa teyali mubi. Ampuliriza mukwano gwange omulungi. Musa teyali mubi. Nasaba kubala 11 olunyirirwa 17 twatandikira. Kale soma 18. Era gamba abantu nti mwetukulize olunaku olw'enkya era munaalya ennyama, kubanga Mukama awulidde okukaaba kwammwe
nga mwemulugunya nti ani anaatuwa ennyama okulya, nga mwemulugunya nti kati wuliriza, Katonda tabawa bintu bino because of his will, but of their will, naye nga beemulugunya. Tuli ffenna. Kino kyatuuka ku prodigal son. Omwana ono yasaba kitaawe ebintu. Si tekwali kwagala kwa kitaawe kumuwa bintu bino, ssente zino, omugabo gwe, tekwali kwagala kwa kitaawe, naye gwali mululu. Tuli ffenna, gwali muluvu. Omwana yayagala alye ebintu byadduke. Kakati Katonda ye takkaayana. Nga bwe yakwata emmaanu n'agiwa Isirayiri, era n'akwata ennyama n'agibawa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bano abaana aba Isirayiri baali influenced n'ensi, be basenze abatambula nabo, abantu abajjira mu Isirayiri ng'eva mu buddu ne yeemulugunya. Isirayiri nayo neewulira n'etandika okwemulugunya bassebo ne bannyabo. Bw'onna asoma ekitabo kya Kubala 11, 19 paka 2. Kale tusome Kubala 11, 19. Temugirekaako lunaku lumu oba 2 oba 5 oba 10 wadde 2, naye mwezi mulamba okutuusa lwerifulumira mu nnyindo zammwe ne muginyiwa, kubanga mugaanyi Mukama ali mu mmwe, ne mukaabira amaziga mu maaso ge nga mwemulugunya nti twaviira ki e Misiri. Wuliriza, ennyama yatuuka okubava mu nnyindo. Mukama n'agamba ngibawe mugirye mugikute, si mu lunaku lumu, si mu lunaku 2 oba 5 oba 10 wadde 2, naye mwezi mulamba nga muli ku ekyo. Ekyo nno kyalinga kyangu, naye kyali kibonerezo eri Isirayiri, kubanga yatuuka ennyama n'ebayita ne mu nnyindo, ng'eyita ne mu matu, bassebo ne bannyabo. Naye nga kyenyo beemulugunya ne basaba, tuwe 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 ffe tuwe. Kakati kyekino ekyatuuka ku mwana ono, yagamba kitaawe mpa. Katonda bwe yawa Isirayiri ennyama nga tevudde mu kwagala kwe, ng'agibaweseza busungu, abaana bagala kwewaggula, bawagguuse, tebakyayagala kumanya, baagala kugenda na nsi, baagala kutambula nga nsi bw'etambula. Bassebo ne bannyabo, Mukama yabatta. Mukwate ennyama yiiyo n'ebava mu nnyindo ne mu matu, kubanga beemulugunya. Singa tebeemulugunya, singa abaasaba Mukama nga tebeemulugunya, nga tebalina muluvu na mululu, oba oli awo teyandibayise mu nnyindo. Omwana ono ayadduka okuva ewa kitaawe n'awaŋŋanguka mu nsi ey'ewala. Singa yagamba kitaawe nti taata, mpaayo 10, mpaayo 1,000, nina essaati gye njagala okugula, njagala kugula ku mpale, nina essimu gye njagala naye ze nina tezimala, nkwegayiridde nyongerezaako 1,000 gumu oba 10. Taata ono yali muwadde ssente ezo, era tezandireese bizibu, naye olw'omululu n'obuvulu obungi ennyo yayagala atwale bingi, yayagala asabe bya busika byonna. Ekirowoozo ky'omwana ono kyavaawa? Kubanga bwe yadduka, yaddukira mu nsi yawala, teyaddukira mu nsi yaabwe, yaddukira mu Kastilandi, ensi eyakolimirwa gye yaddukira. Kyova olaba bwe yatuukayo teyasobola kubeerayo, kubanga ensi yaayo yali temutegeera.
Isirayiri nayo bwetyo bwe yali bwe yeemulugunya ne bagiwa bye baagiwa ennyama ne bayita mu nnyindo, si bwetyo bwe yali alina okubeera Isirayiri. Yayisibwa mu mpisa eyali talina kuba yaayo. Omwana ono yayisibwa mu mpisa gye yali talina kuyisibwamu, si bwatyo bwe yali alina okuyisibwa ng'agenze mu nsi ey'ewala. Naye olw'ekuba yasaba ebintu n'omululu n'obuvulu bwonna, bwe yagenda mu nsi ey'ewala. Katonda amanyi ffe kye twetaaga. Nkukolera introduction ya Prodigal Son, kubanga tugenda beera ne episodes ku Prodigal Son. Katonda alina wiiru gye tuli. Katonda tagenda na wiiru yaffe. Katonda agenda na wiiru ye. Tagenda na kwagala kwaffe, agenda na kwagala kwe. Kyova olaba Kristo ku musaalaba ayogera ebigambo bino, ekikompe kino kinzigibweko, singa nze bwe njagala naye okwagala kwo bwe kuli. Let your will be done. Bwe tuba tuli maaso ga Mukama, tumusaba kwagala kwe kukolebwe. Ye ssaala eri hambo. Ebyo bigambo bye twogera ne taata. We just ask him. Kyova la Bible esomesa, buli kye munaasaba nga muyita mu kitange, nga muyita mu nze, kitange ali mu ggulu n'akibawa. Bwe mumusaba. Prayer with the humbleness. Mukama yeebazibwe. We request from God. Kama tukusaba tuyambe. Singa okwagala kwaffe naye okwagala kwo kwe kuba kukolebwa Mukama. Kola ky'oyagala, leka kwagala kukole mu ffe Mukama, kubanga amanyi what is best for us. Omwana ono Prodigal Son, Bible tusomesa mu kitabo kya Luka 15:13, yasaba ebibye, mpa ogwange ŋŋende, n'agenda mu nsi ey'ewala. Gye yagenda, ekyo nno kitegeeza ki? Tandika butandisi, tujja gendayo. Luka 15:13, oluvannyuma lw'ennaku si nnyingi, omwana oyo omuto n'akuŋŋaanya ebibye byonna, n'atambula n'agenda mu nsi ey'ewala, n'asaasaanyiza eyo ebintu bye mu mpisa embi. Avudde wa taata we. Taata we we yali waliwo abakozi bano abaana nga bakeera ku makya nga babalabirira, naye agenze mu nsi ey'ewala. Kitegeeza avudde mu kubeerawo kwa Katonda, agenze mu kubeerawo kw'ensi, agenze ensi mugabane, avudde mu kisa kya Katonda, ayawukanye n'ekisa kya Katonda, ayawukanye n'ekisa kya kitaawe, addusa agenze. Nkujjukiza nti buli avaayo okusomesa Prodigal Son alina okubikkulirwa kukwe. Mukama nange ampadde okubikkulirwa kwange, alina message gy'ayagala nkutuuseeko. Omwana yagenda mu nsi ey'ewala. Gye yagenda eyo gye yasaasaanyiza ebyo byonna, mu mpisa embi, mu nsi ey'ewala, in the far land. Teekawo ekigala awo, wandiika mu nsi ey'ewala ne mu mpisa embi. Awo nawo tujja kujjawo.
context etulaga nti omwana ono abandoninga family ye. The son abandoned. He left his family. He left his holy land. He went into exile. Yagenda mu bwanganguse. Gye yagenda yafuuka munnaggwanga. Ova mu kifo ekitukuvu n'ogenda mu nsi etali ntukuvu, n'ogenda mu kifo ekitali kitukuvu, obeera owaŋŋanguse. Bassebo ne bannyabo, oba ofuuse mugwira mu nsi eyo, oba ofuuse munnaggwanga era bakuyisanga munnaggwanga, oba ofuuse jentayiro. Kati ffe twali bannaggwanga, ekisa kya Kristo kyatununula ne kitujjayo gye twali tuli nga tetusembera ku mmeeza y'abatukuvu, naye ekisa kyali mu Kristo kyatusika ne tusembera ku mmeeza. Abaali bannaggwanga tewali njawulo ya Muyonaani na Muyudaaya, tewali njawulo ya munnaggwanga, ffenna tutula ku mmeeza emu ne tugabana obusika bwa Kristo. Kiwulikika kitya? Nze mbuuza ekibuuzo, kiwulikika kitya gwe yali munnaggwanga n'ovaayo ate bw'otuuka eno ku mmeeza y'abakabaka, oli mwana wa kabaka, ate n'odduka n'ogenda mu bwaŋŋanguse mu nsi ey'ewala ate embi, olw'omululu, olw'okwagala ensi, n'odduka n'oddayo. Omwana ono yayagala kuva mu maaso ga kitaawe, era kye yakola n'adduka n'avaawo asobole okugenda anyumirwa ensi, asobole okugenda okulya obulamu, asobole okugenda okunyumirwa, yeeyonoonese. All he wanted was to go out of God's presence, the land that was so beautiful, the land that cared for this guy. Yayagala agende abeere mu kibi, yayagala agende anyumirwe ekibi, yayagala agende aloze ku kibi kiri kitya, mpa ebyange ŋŋende. Ho nziza okujjukiza nti Katonda bw'agaba teyejjusa, naye wadde akuwadde, byonna byakuwadde biba bikyali mu kwagala kwe. Yonna gy'ogenze n'obikozesa eyo mu nsi etali yiyo, mu nsi etali ntukuvu, bassebo ne bannyabo, nziza okutegeeza ebigambo bino nti eyo ensi gy'ogenze bagenda kuyisanga munnaggwanga. Tebakumanyi, by'oyogera tebabimanyi. Nziza obategeeza. Tulese prodigal son, Katonda agenda kwogera n'obulamu bwo. Tukyali kunyanjula. Naye byonna bwe yagendayo yafuna butaliimu, yafuna maziga, yafuna kukaaba. Obulamu bwakaluba okusingawo ne we yali alowooza. Yaspendinga nnyo extravagantly ku bintu ebitagasa. Yeeyanjula eri ensi nga talina kweyanjula eri nsi. Yali alina okumwanjula ensi eri ensi yaliwo. Kitaawe yali asobola okumwanjula eri ensi, naye yavaayo yeeyanjula eri ensi. Yayagala abeere famous, yayagala agende amanyike, yayagala agende abalage nti nange nina ssente, yayagala abalage nange nina ekirabo gye tugenda tujja. Teyafaayo kiki kyali, teyafaayo bugagga ki bw'alina, newankubadde okufaayo kiki kyali mu ttaka lya kitaawe. Yali mwana muggalanda, yali muto, kibebi.
byonna teyabifaako. Bayibuli etusomesa bwe yatuuka mu nsi ey'ewala ensi n'emukomako, kubanga baamuyisanga munnaggwanga. Nkutegeeza bw'ova mu maaso ga Katonda n'ogenda eyo gy'ogenze ewala, tujja ensi tekuyisa nga bw'olowooza. Kino kankikuddemu nkikugambe, bw'osituka oli musumba, oli muweereza, n'okwata Bayibuli yo n'ogenda mu bamalaaya, n'ogamba Mukama antumye mu bamalaaya, ansindise mu bamalaaya, mbabuulire enjiri, tebagenda kukulaba nga gwe bweweeraba bw'oli bw'olowooza. Tebagenda kukulabamu ka buntu. Nedda, ogenze mu nsi ey'ewala, ogendedde mu kwagala okutali kukwo, okutali kwa Katonda, wabula ogendedde mu kwagala kwo. Weesindiseeyo, basebo ne bannyabo. Ogenda kukolera mu kwagala kwa Katonda ng'ogenze mu nsi ey'ewala. Ogenda kuba ng'agenze mu nsi, oh my God, tebagenda kutegeera, bagenda kulaba nga munnaggwanga, bajja kuyisa nga mbizzi, ojja kulya ne mu kiralo ky'embizzi. Bayibuli tusomesa mu Luka 15:17, omwana ono yatandika okujjukira byonna kitaawe bye yamukolera. Omwana yatandika okujjukira kitaawe abakozi be yali alina abaali nga bamulabirira, akamere nga kajja ku makya nga konna kookerera, otutanga tuto tuzze, buli kimu nga bamulabirira. Omwana ono byonna n'abijjukira ne yeekuba mu mutima, n'atandika okuteekateeka engeri ki gy'alina okuddayo ewa kitaawe. Yayogera ebigambo byali 3 nga mmaliriza. Wano wakulu nnyo abasinga we tugwira. Wano we tugenda okugenda, ebigambo bye yayogera byonna we tugwira. Ebigambo bye yazzaako, kubanga bali humiliatinze, bamuyisizaamu amaaso, tebamulabawo. Mu lunyiriri 18 yagamba nti kitange nnyonoonye. Ekyo batono nnyo abakitegeera, batono nnyo abategeera nti nnyonoonye, batono nnyo abategeera nti ndi mu kibi, batono nnyo bassebo ne bannyabo abategeera nti kati ndi mu kibi, neetaaga okukivaamu, taata nsaasira. Batono. Yamugamba nti sikyagwanidde na kugwanira kuyitibwa mwana wo. Mu lunyiriri 19, sikyasaanira. Dawudi yakaaba ng'ekibi kinyiinyiitidde mu bulamu bwe nga kitandise okumulya. Dawudi yayonoona naye yajjukira. Basebo ne bannyabo fenna tulina we tuyita, nina wempita, nina ebinyiga, nina bye nnwanagana nabyo munda. Waliwo olutalo lwe nnina mu nze, olutalo lw'ebirowoozo, neeyogerako nga nze. Waliwo bye nnwanagana nabyo, waliwo ebijja ne binyiga, ne mpulira nga bintwala. Waliwo olutalo olubeera munda mu nze nga lwagala kundya, lwagala kuntwala. Mpulira okuwakana mu nze, mpulira omwoyo gwange olumu nga gutwalibwa, olumu ng'ekibi kyagala kuwangula obulamu bwange, nga mpulira olutalo mu nze. Nenzijukira nga ne Mukama nsaasira, eneenenya.
omulokole omuwanguzi yajjukira. Bayibuli kyeva esomesa mu kubikkulirwa. Jjukira gwe njogera naawe. Jjukira gye wagwira wenenye. Omwana ono yajjukira, yategeera, banange yamanya nti ayonoonye. Mu lunyiriro 19 azagoberera Luka 15:19. Omwana ono ajjukira n'agamba kitange, sisaanidde na kuyitibwa mwana wo kubanga nyonoonye, nsaasira. Yatuuka n'amugamba nti mpisa nga bw'oyisa abaweereza abo, mpisa nga bw'oyisa bano abalimi b'oku kyalo abajja ne batulimira, tulina abatusondera amazzi ku kyalo ne batuleetera, mpisa nga abo kubanga sisaanidde, nyenjebuse Mukama, taata nsaasira, nyonoonye maaso go, ssebo sigwanira na kuyitibwa mwana. Nina ekibuuzo kyange, bameka abajjukira akadde ako? Bameka babeera mu budde obwo ne bagamba nti Mukama nsaasira, n'agamba nti Mukama nsaasira? Bameka? Wabula okusigala nga mwekangabiriza mu kibi, nga mugamba temutugambako, nga mugamba nti ffe mutuleke, twayitibwa Mukama, aŋŋambako agenda funa kikolimo, aŋŋambako agenda kukubibwa, toyogera ku byenkola bw'oba toyagala kufuna kibi. Wekangabiriza mu kibi oba oyagala va mu kibi. Abantu abafaanaganako bwe batyo, njagadde nkutegeeze, basigala mu kibi, basigala bakitambuliramu kubanga terulikya n'ayagala akiveemu olw'ensonga amalala gamuyinze. Omwana ono bwe yali asiibula okuva eri kitaawe, yali alina amalala mangi, yali awulira ng'ensi agisobola, yali awulira nga buli kimu akisobola, yawulira nga buli kimu akiyinza, naye ebintu byagaana, amalala gaali mangi. Lyebazibwa erinnya lya Mukama, lyebazibwa erinnya lya Mukama, lyebazibwa erinnya lya Mukama. Ngamba nti lyebazibwa erinnya lya Mukama. Gwampuliriza gamba nti amiina. Kubanga omwoyo we akyakujjukiza, akyakulumiriza nti oyonoona, nti otambula bubi, weetaaga okwenenya, weetaaga okwetereeza. Njagala kusiibula nga nkugamba nti gwa mu mikono gya Mukama, weegayirire Katonda. Wonna bwe waseerera, wonna we wagwira, ojjukire, weenenye. Emikono gya Mukama gyo weegiri okubeera nga gikwaniriza gwaseseetuse, gwagenderedde. Mu mikono gyo leero, mu mikono gyo Mukama, mu mikono gyo leero, mu mikono gyo Mukama, mu mikono gyo leero, mu mikono gyo Mukama, mu mikono gyo leero, mu mikono gyo ssebo, taata mu mikono gyo leero. Yes, Lord. Saasire Mukama,
taata tusaasire ekisa kyo kimbeerenga mazima naye ekisa kyo kimbeere taata ekisa kyo kimbeerenga mazima ekisa kyo kimbeere kabaka ekisa kyo kimbeere mukama ekisa kyo kimbeerenga ekisa kyo kimbeere mukama tusabidde ekisa kya mukama kikukomyewo. Tusiibulidde wano, tugenda kuddamu mu maaso ne episodes endala. Mbadde kolera introduction, tugenda kukomawo nate ku lunaku olulala. Nkwagala nnyo, njagala kujjukiza gwayagala okutuwa choice mu wiiki, choice kyonna choice, oba leero oba luli oba jjo lwonna ne kakati ng'olina choice, osobola okusharinga naffe kintu ekyo okuyita ku link gye ngenda okukuwa. Ojje otweyanjulire, njize kino, otwe n'ekyokusabira, gwe mulimu gwaffe. Tetulina kirala kye tukwagaza, tusaba wamu naawe, kuyigiriza bulamu bwo, kusomesa bulamu bwo, okuteekateeka mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda abeera ddala omulamu. Lwaki sikwerekereza? Nkwagala nnyo, Mukama akunkumire. Bye bye. Mukambe ekisa kye kirwanyi ky'entalo, ekisa kyo kizirwane nange. Ekisa kyo kimbeere Mukama, ekisa kyo kimbeere. Wamma ekisa kye kyemusaabavu, ekisa kyo kinyimuse nange. Ekisa kyo kimbeere Mukama, ekisa kyo kimbeere. Ekisa kyo